the bigger idea, not personalities. That when we are before the abaana betukozesa, naffe tulina okwekondaktinga okuwa ekitiibwa nabo batuwa ekitiibwa. Bwe tuleeta amalala ge tujja ewaka ne tugaleeta mu kasiti gye tukozesa tuba tukoze ensobi. Okay? Tulina ekizibu ffe abayita ba directors oba olaba emizannyo gyaffe ekisinga teginyuma tetugambwako. Bwe tutuuka wali ne mu direction nga twagala okutendeka omuntu omwekkuba ettuufu, aba yagamba nze nazanya egindi nenkola egindi. So we must humble ourselves iffe ba directors abali eri abakadde abayita ba legends. Gaapu eyo eriwo wakati tugikendeezeeko tumitinge obuyaaye bw'abalenzi ab'ennaku zino, obulungi bw'abalenzi ab'ennaku zino, emirimu gy'abalenzi ab'ennaku zino, talenti y'abannaku zino, and so many things ze tulina okukaka naffe tubazuule. We must adjust kasifeeda kaffe tuba meeting for the good of theatre. Awo nyine ddala sente kyetwandiise nga capitalization of our business. Tetulina gye tugenda kujja capital kukiteekamu. Kati olaba omuzannyo guno bwe tukola okulanga akalango ku TV bakusaba ssente empitirivu oteekeddwa nga oyinza okusobola okufuna publicity but you don't have that money. Ekitegeera, so ekyo nakyo kizibu. My argument is always the same. Mbu tuleme ffe kwejjamu mu nsi gye bayita Uganda ne economic situation yayo. As other people struggle, naffe tu struggling. Oyogeddeko ku ky'abayimbi. Abayimbi, that's cheap. I mean, that's the is a form of entertainment. Nti gwobeera omu n'ogenda mu studio n'osangayo producer omu ne mukola oluyimba lwo ne mutandika okumarketing. Okitegedde? Naye for theatre nina okuorganizinga abantu bangi okusobola okuggusa akagera ako. Olugero lwange lugenda mu ssaawa 2-3. Oli akola oluyimba lwa dakiika 3. You cannot compete. We just need to appreciate our zones. Nti audience tulina ogikkiriza ne appreciatinga zone yaffe. Ffe bwe tufuluma awo ne tugenda kulaga omuzannyo tugutandika ogusaba emitwalo 10. Ye zone gye tulimu tuyita abantu abo abajja mu zone eyakola ki era omuzannyo tukole ebintu ebiri memorable. Okitegedde? Mpa ekyokulabirako neŋŋamba nti omuntu asobola okusabira ewuwe prayer naye osalawo otya neŋŋamba nti leero ngenzeeko mu church. Okitegeera experience gy'ogenda okufuna mu church fete tuba tuluubirira n'amufeeta. It's expensive okukicreating naye yebeere ultimate goal yaffe. Mu bunafu bwaffe tugambe nti tulina omumuli gwe tutunuulira wali naye tufube tuguguse tuleme kwetiibinga. Twogere ku misolo abantu bangi nnyo mu saidi Muhangi tetumunyumyako want to be in bed with government. Let's not discuss those people. Why never they have not been part of us for long. Nenga they were promoting abantu are the part of they were promoting for example the Maulana have they promoted them or they have used them? Go to Roliako in experience. Baba was stage. Yeah? Baba was stage. Never funam said. Abantu ne bategeera. Bali ne bafunamu sente. Nabo ne babasasula. Ne babasasula. Give Caesar what belongs to Caesar and give whatever you give what belongs to him. Yeah? Yanafuna mwana. Fena tufuna mu government because abo gye bakolera, for example Erugogo, man, there's sewage, there's drainage. Who's going to clean everything? The taxes the government is tuyamba okola obuntu otosobola kukola. People go to the toilets. Okitegeera ebisasiro tusuula wabweru. No, let's not go there. Tubadde tukusasula emisolo kuba tubaleebaddewo ebbanga lyonna naye nga tulina ekitabo kye baatuwa ekya VAT naye nti oteekawo leero nfunye abantu 4. Okitegedde nti luli nafunye 5 ku Sande. Okitegeera kati wansi mu katabo ako n'ojjuzaamu ne bakubuuza nti gwe waspendinze ssente mmeka. Tulage receipts yawala gye wagenze kubanga n'abalala bw'ekitabo kigenda tubeere profession tuleme kudda mu byakito nga balina ebintu ebyo baagala okuyisaawo tetuba publicity ng'ate bakozesa mannya gaffe. So baka byakajanja mbaveeko tetuba promotingira kinamu. You have to be exempted of later. Exactly. Lwaki tuteekeddwa okubeera exempted? Are we different from society? Ekyo kyekibuuzo kyolina okubabuuza ate temubakkiriza na kubyogera kubanga the moment you talk about it mbawa publicity bo banoonya talkability. Okitegeera kakati yaleese ebyo ebyemusolo gyo naakola kyo nejjuza. You get free publicity nga tagigize. They're wasting our time. Let's not be gullible to such people.
eba tukozese no I don't want to be part of it. Akasente kano 13 billion Uncle John. Akasente 13 billion. Go mukwadde wajja gamba government tebayamba government support zilla. Kazze. Kana akasente kazze. Muketa era kuwe kaba kazze nga mukafunye kagenda bayamba oba netta. Oba waliwo hidden agenda. Proper management of funds is welcome. Sente nungi zikirizibwa naye sente embi eziyitate ziriko ebikyafu tezikirizibwa. Zeziruwa zebatuwa zikimbi ziriko ebikyafu zijja zitya zigenda kukola ki ebyo byonna tubitunuddemu okay oba zigenda kuba yellow brigade bebasalawo abantu baabwe you get this bayawudde nnyo bantu nga bapromisinga sente tuleme kukozesebwa lwa sente ebyo balimba ani ekirala bagenda zibbira. There is a lot of corruption in government. Is 13 billion is not 13 billion. It can be like 2. We have been here. Mulabya abantu babagende gulu baba sente. Enti bakola ebivulu ne bakola receipts zitaliyo. Bye bagenda okubeera mu bye baliko. Bava mu mirimu gye bateekeddwa okukola ne baagala okufuuka ba buloka. Okitekedde? Kati abo ba buloka. Kenzo buloka. Mutabani wo. Buloka wa mataka wa. Buloka wa sente era zibeeramu mu nsawo ye buloka nja kuwa tati nawe yakusuubiza njaji zimusaba kifuba atansuubiza kyogamba ali mukozesa bayimbi bafuna mu sente ali mukozesa bayimbi bafuna mu sente yalina ya bulokinga abantu balala kubanga yasobola okuŋŋaanya yalina erinnya kuba balondayo ku banene abali abo basobola okuŋŋaanya abantu nenaafuna gambiye n'abazannyi nawe olina erinnya lyange ndiwanya ekitiibwa lyange ekitiibwa kubanga nkoleredde ebbanga lingi saagala muntu alizanyirezanyiremu na bintu byakitobwe bityo. Kenzo kyakola kiba kikyamu mugamba akikomye nja musanga mugambe kati akulaba mugamba lwaki mugambira mugambe